n'amanya naggwawo stress eyo etuuka n'ekaddiya abakyala. Kaakati ne tubeera nga ffe abakyala bassebo tusaba n'obuwombeefu naffe tusabayokko ku ssente ezaffe nga ffe bwe nsabayokko ku ssente z'ennyumba ate school fees z'abaana mukyalo mama yalwadde bannange nze zigenda kuvaayo ddi. Kaakati mba nkyali mu mbeera eyo ogenda okuwulira tujagira essimu nga muzituga. Kiki omuntu eyalayira ne munno obulwadde bujja bba kubaawo ng'omuntu alina enamba erina okuyamba ng'eri mu ssimu naye nga mulimu password. Ddala bw'obanga gwe omwami mufumbo ng'otambula bulungi naawe omukyalo omufumbo ng'otambula bulungi kiki ennyo ekyetaagisa password mu masimu? Bannange password bwe zibanga mweziri munnaazimanye kubanga tomanya essimu gireka obulesaawo bw'otyo. Naye babaami abakyala awo kyo bwe kituuka awo kiri bulala. Naye ng'ekigenza okuleeta embeera eyo omukyala oluusi obuteekakasa. Bataata bassebo ekigambo I love you tukyagala okiwulirako mu matama gammwe. N'ekirala bwe mbanga nyambaddeko obulungi mpaanaako nti you are smart. Bannaye tugenda ebyo ebigambo ne tubeera nga tubyagala amatu gaffe gabyagala. Kaakati bwe ntambula nemba nga tewaliiwo alina kyange nti munaakagoye nga kakunyumidde n'ogeeko kaakati osanga omuyaaye wa smart n'olaba omukisa mu buyinike. Awo ze password okujja mu masimu. Mulaba password bwe zijja mu masimu. Akagamba I love you nga ke kaganyako. Abakyala n'abaami munno bw'obanga wamusiimanga ye yebeera naye. Munnange nze bwe mbanga najja nga nyambala sayizi 8 mwami Ssegawa nga kati ndi mu sayizi 12 ngumiikiriza nga bwendi. Awo ntaddewo mwami Ssegawa buli muntu teekawo omwami wo. Oyagala akawato kano kasigaleyo ng'abaana mbakuzaalidde tekisoboka. Tugenda tukula ebintu bikyuka. Naawe munnange bw'otyo bwe nakwagala si bwe wali naye nkugumiikiriza gwe lwaki tongumiikiriza. Ekivudde mu ekyo amaka kufa. Munnange mmwe mwesiimye emutundwe abo n'obalekayo n'otandika obulamu obulala. Bano nno b'osanze abaana abawala abato n'olyoka omutegeeza eri nga lwakuba yangwa mpeta omukazi wa mukyawa nina kuddayo lw'abaana. Bambi no na bano bannyabo nabo ne balaba omukisa mu buyinike. Bambi omanyi ewaka talinayo mirembe. Mwana gwe ow'omuwala oli gwe yayagala nga muto bayibuli gwe yogerako omukazi w'obuvubuka wamulemeddwa gw'ogenda okumusobola. Dakiika ani yagambye nze n'ekisooka kya byonna sizaala. Ng'omwana atandika kubeera bw'atyo. Kati mbeegayirira abooluganda mu kiseera kino ekitono buli muntu waali mukuume ebifo byammwe. Abaana abawala mukuume ebifo byammwe. Abaami abali wano nga temunnaba kutukuza mukuume ebifo byammwe. Abaami abakristaayo mwenna buli muntu waali bwe tunaakuuma ebifo byaffe ebintu ebimu bye tebigenda kututuukako. N'ekirala omwana omusajja oli wano batonnaba kukagatta mukyalawo. Bannange bwe nzaala abaana bino wammanga mba nkyasobola okubituukako. Mba nkyasobola okuba nga onkubirayo kakasimu emisana okunkyekingako. Ffe twagalwa batwagale buli ddakiika eyitawo. Naye mwami gundi essimu ya mukyalawo mukyasega wasooka olindeko kamala ogikebera essimu ya mukyalawo. N'ogenda mu phone book okebera essimu ya mukyalawo. Abaami abakyala tufubaafubakokko n'obikkabikawo n'okola otya naye abaami ebizze na biki mwe mubireese
Kaakati nno netetenkanyiza nsibye akaviiri kange. Akaviiri nno bakansibidde ku kyalo byakutetenkanya. Oli enkamusibye waliyo ebbanja tansibye bulungi. Tosobodde nakuŋŋambako nti munnange ng'onyumye. Bagamba n'ommalamu amaanyi. Mba nindayoko ekigambo ekyo nti ng'onyumye. Butofaayo bwe zinaakaddiwa ezo nsuubiza mwanyi mutulimba. Nsuubiza nti bwe zinaakaddiwa ogenda kumpa ssente ez'enviiri endala. Ne kibeeraawo bwe kityo. Kati okwenoonyeza embeera okutereera evuddemu bino. Eyo nga sinaakutuukayo. Bwe mututwalako awutu. Tugenda kubutuka oba mugenda kufa babaziike? Bwe mba nkaddiye gwo nkaddiyiza. Bwe mba sirabika bulungi wakola loosi nange nakola loosi kubanga gwe bba wange. Tuli ffenna abooluganda. Bw'oba wakola loosi nange kibale nti nange newange nakola loosi. Katugate loosi zaffe ezo twegwanyekwanye tugendeko awutu. Nange nnyumirweko bannange. Naye omanyi kale n'ensonga ez'abooluganda twetereeze. Bwe tuneetereeza amaka gajja kubaamu essanyu. Omukyala nga bakadde n'omugamba nti Juliet oli wanti mbadde nkuyita. Omukyala najja mbadde nti bireke. Notwalako omukyala wo omulundi ogumu kale mu myaka 3. Mutwaleko ku kyemisana. Naye lumu mwami Ssegawa amanyi okuntwalako ku kyemisana. Naye omuntu n'abasanga kyokka bannange mmwe azifu mwami Ssegawa aba atutteyo oba side dish simanyi nakumanya. Ng'abantu bakyewuunya. Lwaki tutandika obikola twetereeze. Ekirungi nze mbamanyi. Kaakati embeera bw'ebeerawo bw'oba okedde oluusi okedde kuno nti akangendeko ne ka breakfast ku Javazi. Osanga ssebo oli alina omuwala gwali nayo n'alyoka yeebuzaabuza n'alyoka agira n'agira eri oleme kumulaba naye gwe oba wamulabye dda n'amaliriza. Omanyi bw'atuuka waka kyakola olw'okuba amanyi nti gwe mukyala Ssegawa osobola okugamba mukyala we ng'aleetawo emboozi. Sajja Ssegawa alabye n'omukazi. Omukazi oyebese. Kaakati bwe mpulira eyo emboozi ne neesega. Aleme omukyala oyo mu bikumbe akujja ku mbeera ey'okumanya ebigenda mu maaso byakola. Tutambule nga tuli bamusana abooluganda. Bwe tuba nga twalayira tutambule nga tulayidde. Abatannaba kulayira tewaliiwo kye mupapa. Ensi eno Nabagereka yafumbirwa ku myaka 35. Abaana abali wano abakyali abato mugumiikirize. Omuntu bw'aba afa mumuleke bamuziike. Bagambe nti ani eyasse omugenzi nti nze osobola okwesowolayo. Twewonye ebintu bino emizeeze egizze mu bantu. Tuli ffenna abooluganda. Bw'obanga oli mulungi nga gotta abantu kkiriza abantu bafe naye ku lwa Kristo ng'otambudde bulungi. Mulokoke. Ebigambo ebyo byonna bizze lwa muntu butalokoka. Bw'obeera ng'olokose okwatirwa munne ekisa. Ogenda oga nti naye ate gundi bw'anaamanya singa kino kyenjagala okukola mukyala wange singa akikoze nze. Naye bwe mukola ensobi akokoka kali katyanga omwana ze. Aye ne mulyoka muyimire nnyo. Omukazi tayagala baana bange mukwano gwange. Omwana oyo agenda muwuliramu ate essanyu nga ye muto ku baana bo. Bannange tweteeke mu bigere by'abakyala. Bw'abanga ddala omukyala ng'aze n'omugamba munnaye mwami Ssegawa nsaba kunsonyiwa sitaani omanyi nakola akantu katono nnyo n'enzaalayoko ku mwana wa Timothy. Kiba kisoboka. Munno kyatasobola kitegeeza naawe tokisobola. Kale nga mmaliriza mbeegayira abooluganda mu Maliyamu ono buli muntu mu kiti kye. Tutambule nga twegendereza tukuume ebifo byaffe twewala ebizibu ebigenda okujja okuba nti ofudde muno n'alemwa n'okukaabira. Aba atandika bw'atyo okwegira abantu abaazino ne bayingidde awo munange tukusiba tata gunde bagenda okulaba nga maama Junior yazze. Tata Junior n'aga nti
be bakyala b'osanga ku mirambo gy'ababba baabwe nga basaze nako. Abaami baffe mukuume endagaano. Ffe abakyala tuli bangu bakuuma ndagaano, kubanga ne bw'onsuubiza obusuubiza eyo kimmaliriza. Kale mmaliriza abooluganda nga mbasaba nga mbeegayirira, bw'obanga walonda bubi eyo wanuwa etiketi, omukyala aba talinawo gyoyinza muzza. Kati temera omuntu wo, tereeza omuntu wo, bw'oba bugezaako n'okumugulirako ku ngoye, tereeza okulaba ng'asaanira. Bw'onoobanga omutereezezza tewali mukazi, ye ate nedda tuleme nagamba mukazi oyo gwe wayagala aba asobola okuddayo nga bw'alina okubeera. Tuli ffenna abooluganda muve mu bwenzi, kyekigambo ky'ensembyayo. Mubeere ne bakyala bammwe, nammwe abakyala oba omwami ng'akoze bw'atyo gwe kuuma endagaano yo, kubanga nammwe waliwo abali wano. Waliwo nno omulenzi nga nti twasanze omukyala wa Maatha, oh God, nga naye yetetenkanyiza kubanga alinze ekigambo you are smart, I love you takifunye, naye n'asalawo abeeko wayita. Mbeegayira nga mbasaba tugezeeko okutambula obulungi. Omwaka guno tutambuleko ko obulungi, tufube twagazise abantu okuba nti Mothers Union obufumbo kintu kirungi. Bwe tunaakula obulungi bwe tujja kusobola okukuza abaana ng'abaana batya Katonda. Naye buli kiseera mami ayomba ne ddadi. Omwana ono ku myaka 18 ye atandika okuba nga tajja kufumbirwa, kubanga alaba embeera eri awaka nga si nnungi. Bwe tuteeka embeera awaka obulungi tujja kutambula bulungi, amaka gatambule bulungi. Bayibuli zino bwe tuba tuzisomebwa tuleme kugamba nti bagambye Bekolinso. Pawulo yali awandiikira abo nedda. Buli ewabeera erinnya lyonna teekawo erinnya lyo. Enjiri mulemenga gijuliza. Singa mukyala Ssegawa abadde wano eno enjiri yandimukoledde. Buli muntu enjiri lwejja eba erina ensonga yaayo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tekinnaba kubeera leeti. Bw'obanga obadde oli wano nga teweetwaliranga Kristo okubeera omulokozi wo, nga kyekikutawaanya. Yesu ayagala banafu, obulokozi kutambula. Ng'olaba ng'ekintu kigizeko ng'omukoola kubanga aga nti aliyita erinnya lye alirokolebwa, ng'omuyita nti Yesu jangu tutambule. Tuli bangi wano naye buli muntu agenda kusinkana Katonda ku bubwe yekka. Bw'obanga oli wano ng'owulira ng'oyagala okwetwalira Kristo okubeera omulokozi wo, ate bwe weetwalira Yesu akutaasa ebintu ebimu n'otalaba gwe omwana omuwala omukisa mbunza abasajja banjagala nnyo, ekyo kiba kikolimu, tegubeera mukisa. Nammwe abakyala abakulu mwana atunze mumanyi bwentambula, nedda, ekyo kiba kikolimu. Mbeegayira nga mbasaba bw'obanga owulikwatiddwako vaayo, kubanga ogenda kusanga Katonda wekka na wekka. Tetumanyi olwo olwayala olwo luziba oba olwange luziba. Longoosa otambule bulungi. By'ebigambo ebyange. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katumwongere engalo ez'amaanyi, ate tumwongere engalo nga tuteekamu obulamu. Era singa kubadde luyimba twandibadde tugamba nti gw'oyagala muwaane, gw'oyagala musuute. Si bwe waawo? Weebale nnyo, weebalire ddala. Ne bambi n'abasajja bano beetaaga obbagambako nti onyumye. Era n'obagambako nti abaana b'abandi, omanye abakyala balowooza bo be baana baaki? Nina abasajja abo baana b'abandi bambi. Naye nga mu byonna twagala kwebaza Katonda olw'obubaka. Mumwebaze Maama Juliet olw'obubaka obwo. Mukama yeebazibwe. Era wano weetegeredde n'okutegeera nti omuntu asobola okufuna omukisa mu buyinike.